omuntu asobola okumala emyaka 10 ng'atambulira mu kagaali ng'era abantu bonna balowooza nti mulema nga buli muntu amusanga abaako kamusuulira mu kabokisi ke mwalembekera mu ngeri y'okumukwatirwa ekisa nti bambi omusajja watta omulema tasobola kuyiribanga ab'amagulu abiri tasobola kuyiribanga abatambula bwe simuweeyo guno 10,000 lwenfisizaawo ani anaamuwa naye singa ekibuga kigeza ne kijjamu obwegugungu poliisi nejjayo ttiya gaasi olaba mulema kubuuka mu kagaali ng'adduka emisinde mwenna ne mwekanga nti bulijjo omusajja gwe tulowooza nti mulema ng'era buli alina kaalina amusuulira mu kabokisi ke ate mulamu ye ng'okwekalakaasa kulyose ne kubaawo twalitegedde tutya nti omulema wa kuno asobola n'okufubutuka emisinde egyo kaakati ne kino ekyampuuga ekyatuuseewo kibi naye ate kirina ekirungi ekikirimu gwe twalitegedde tutya nti ab'ebitiibwa mu Buganda bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga babiraba gwe twalitegedde tutya nti balina amaloboozi basobola n'okubyogerako kubanga ebbanga lino lyonna babadde nga teboogera ne batta abaana ba Buganda nga Ppookino tasobola kuvaayo na kwogera statement yonna ne bawamba abaana ba Buganda nga Ppookino asirise ne basiba abaana ba Buganda nga Ppookino asirise nga Kibalama mwana wa Buganda nga Ppookino asirise byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga nga ffe tulowooza tabiraba era nga tulowooza nti oba osanga bw'aba asobola okubiraba talina ddoboozi lisobola kubyogerako naye ku bino ebyazzeewo eby'owekitiibwa Mpuuga nawulidde ndowooza yessebo nga bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga ab'ebitiibwa bano babiraba ebijambiya baali e Masaka nga Ppookino yatwala essaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu nga Masaka ali mu Buddu wallahi saawulira ku ddoboozi lya wakitiibwa Ppookino ku bijambiya ebyali bigenda mu maaso e Masaka naye ku kino ekya Mpuuga wallahi kyamuwakankudde ffenna ne twekaga ne tugamba nti owekitiibwa Ppookino bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga abiraba era asobola n'obbikomentingako n'eddoboozi eribyogerako alirina edda mwatugamba nga nti obwakabaka tebusobola kuyingira mu byabufuzi dayirekiti era y'ensonga lwaki tetubateeka nnyo ku malaka nti bannange basajja ba Kabaka Mukwenda vaayo oyogere Kasujju Rubinga vaayo oyogere Ppookino vaayo oyogere Katambala vaayo oyogere nga ffe tulowooza nti mu ssemateeka wa 1995 mwabakugira okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga bwe kitaba ekyo nga tulowooza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga wallahi mmwe temubiraba kyatubuuseeko Ppookino lwe nasoose okuwulira ku ddoboozi lye lyabadde likomentinga ku bya Mpuuga ng'alaga obutuufu bwa Mpuuga Ppookino ng'ekijambiya ekirigiitira oba ekyayiriitirira mu ssaza lye lyakuuma kubanga Ssaabasajja Kabaka bw'akugamba nti gwe mwami wa Kabaka ow'essaza ery'egundi mu bufunzi obanga omuyima wa Kabaka mu ssaza eryo era ne bwe tutoola amakula tugawa ggwe gaagatuuse wa embuga kubanga Ppookino tumutwalanga Kabaka w'ekitundu Ssaabasajja Kabaka mwabeera amulondedde naye Ssaabasajja Kabaka w'e Buddu ekijambiya ne kikuula ejjembe kiri mu ssaza lye kitta abantu ba ssaza lye ne basiba abaana ba Buganda naye nga ffenna tukimanyi nti ebijambiya abaabiri emabega baayagala tagetinga butagetinzi bibiina bya byabufuzi bivuganya oba ne bannabyabufuzi abavuganya era byawunzika Seggirinya bimututte mu nkomyo Alani Ssewanyana bimututte mu nkomyo myaka 2 Seggirinya olwakomawo Seggirinya byagala kumusuuza bulamu Ppookino tayogerangako ye kyeyalabye okwogerako kyampuuka bwali omutuufu munnange otwewuunyisizza nnyo wekitiibwa Ppookino y'ensonga lwaki nze nkututte ng'omulema ono abuuse mu kagaali nga tiyaggaasa avuze oba tiyaggaasa amususseeko mu maaso obwegugungo bugenda mu maaso mu ggwanga n'alaba nga kimususseeko n'afubutuka emisinde n'abuuka mu kagaali atasobola naye nga bulijjo asiikiina nga tulowooza ntasobola kutambula era nga tumuyambira mu linnya ly'omuntu omulema naye bwadduka mwenna mwekagale muga okwekalakaasa kuno kulyose ne kubawo gwe twalitegedde tutya nti ono omuyaaya asobola okuyimirira ku magulu gabiri ne kino ekyampuuga kirimu obubi bwakyo naye wabeera ekibi n'ekirungi kibaawo kubanga bwe tufa nga yo omuseze entamuuyo agikuuta kaakati kitulaze nti bano abasajja ebigenda mu maaso mu ggwanga bulijjo babiraba ate basobola n'okubyogerako
naye ate bwe kituuka nga gavumenti etta abaana ba Buganda, bwe kituuka nga gavumenti ewamba abaana ba Buganda, bwe kituuka nga gavumenti esiba abaana ba Buganda, awo tebawaayo comment. Wabula ebyobufuzi ebinyigiriza opposition, then basobola okujja ne bawaayo ki endowooza zaabwe, basobola okutwazikako ku maloboozi gaabwe. Eddoboozi lyo Oweekitiibwa Pookino munnange ate lyampoomedde nnyo, lirungi nnyo, linyuma okuzaamu okuwulira. Kale singa naliwulira ku bijambiya ebyali e Masaka kuba liwoomu, singa naliwulira nga Seggirinya bamusibye ne Ssewanyana, singa naliwulira nga bagobye abaana ba Buganda mu Lusanja, singa naliwulira nga bagoba abantu ku ttaka, singa naliwulira nga bawambye Kibalama, singa naliwulira nga basse Rita Nabukenya omwana eyeddire nga bimuzzukulu wa Buganda, singa naliwulira nga basse Michael Kalika Zigiwayi omwana wa Buganda era still, singa naliwulira nga basse Dan Kyeyune omwana eyeddire enjovu mu bika bya Buganda era muzzukulu wa Buganda, n'eddoboozi eddungi eri okuzaama, nsoose kuliwulira nga ate lyogera ku bitayambe. Oweekitiibwa, waliwo lwe ndabagambako, mwewalenga nnyo okubeera n'amaanyi agayigga enkima ku kyalo, kubanga oba togenda kugiryanga. Bwe bakugamba nga nti oyina amaanyi gakozesa olime, naye amaanyi go ng'ogakozesa kuyigga nkima ku kyalo gafuuka agatayambe. Kati n'eddoboozi lyo ndirabanga amaanyi agayigga enkima ku kyalo, kubanga lyaviiriddeyo mu kkoza enkyamu. Kale lwaki tewazzenga omuyunga? Lwaki tewazzenga omuyunga ng'Oweekitiibwa Dani Muliika n'alaga obubi bwa sayidi eno oba n'alaga n'obweri, naye najja ne solution nti bannaye lwaki tetukoze tuti? Lwaki tewazzenga omuyunga nga gwe kitaffe Ssaabasajja Kabaka w'e Masaka Pookino? Lwaki tewazzenga omuyunga? Wazze n'akaso weefudde omulamuzi ozze kugusala era mpuuga ffe wana ab'e Masaka. It's not about Masaka, it's all about Uganda. Milioni 5 ezo zabadde zisobola okuzimba eddwaliro e Karamojja. Milioni 5 ezo zabadde zisobola okutwalira abaana ba Karamojja kyokulya. Milioni 5 ezo zabadde zisobola okuteekebwa mu UPE abaana b'eggwanga ne basoma. It's not about Masaka gwe, and it's not all about Buganda, it's all about Uganda. Wano mugamba Nuupu ya Buganda bannangi era Nuupu ya Buganda kati mwakijje Nuupu yafuuse ya family. Bobi Wine musosozi Nuupu ya Buganda bwe yakwatudde ku Muganda yennyini mu nsobi n'amunyiga, Nuupu yafuuse ya family. Golowooza singa Mpuuga teyabadde Muganda kaŋŋambe nga wa mu West, kaŋŋambe nga wa mu Northern, senga towulira omugambo ogutokomoka nti Nuupu ya Buganda. Kati we yakutte ku wa Buganda, Nuupu yafuuse ya family. Munnange nno Oweekitiibwa Pookino mutuswazizza nnyo ne mukatagga, era mulisomwako mu byafaayo ng'abasajja abaali abagoggofu abalungi ennyo abalina emibiri emirungi naye nga temulina maanyi ga kisajja na nkwaso zizaala.